Tusiibye mutya abeekumira ku ABS. Mwebale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero, mwenna abafunye ebirungi, tusanyukira wamu nammwe. Pozi nammwe abafuniddemu ebizibu, Mukama Katonda abibavuunise kubanga yasinga mu byonna. Olunaku pozi nze Ssenga Nalubowa owa Nalubowa Herbal Research Clinic, nga tuli basawo abakola ku nsonga z'amaka era nga tusangibwa Wakaliga emabega Petrol State. Buli lunaku tujja n'omulamu ogugamba nti lwaki amaka gabeera gayuugayuuga. N'olunaku olwaleero twagadde tugguse omulamwa gwaffe ogugamba nti lwaki ennaku zino abaami temukyalina maanyi mu nsonga z'obufumbo. Kivudde ku ki? Abaami ogenda okwesanga nti omwami nga yakafuna omukyala we ng'amulinamu interest y'amaanyi mu ntandikwa, naye bw'amala naye emyezi 2 nga kigenda kiggwamu nga kugamba wuyo nga takyamwetaaga, naye ng'oluusi omutima gumwagala naye ate ng'omubiri gugaanye. Olw'okuba nti abaami abasinga obaddewo ebbanga lyonna ng'okola masturbation, ate mulimu n'abaami abakwasa ennaku nga ye masturbation ali addicted nayo, kwegamba ng'emuli ku mutwe, nga ne wabeera n'omukyala tafuna ssanyu lyafuna nga bw'abeera ng'akoze masturbation. Ng'ayinza okubeera n'omukyala eddakiika 3 n'atatuuka ku ntikko, naye n'adda ebbali n'akwata ebisabbuuni bye ne yeenyiganyiga n'atuuka ku ntikko, kyokka ng'omukyala amulese ku bbali. Abaami abasinga ekizibu ekyo buli mukola masturbation kibaleetedde okukendeera obwagazi, kibaleetedde okuzibikira emisuwa, kibaleetedde okuba ng'emisuwa ginafuwa, kibaleetedde okuggwamu amaanyi g'obutonde. Ebiseera ebisinga abamu temumanyi masturbation kyeki, mugikola naye mugikola mu butamanya, kumbe ate nga masturbation eyo ebaleetedde obuzibu bw'amaanyi. Masturbation kitegeeza ekikolwa kyonna ekikuteeka mu mbeera z'omukwano nga toli na mukyala, ng'oli bw'omu bw'oti n'otuuka ku ntikko. Oba masturbation kyalitegeezeza nti self satisfaction mu lufuutifuuti. So buli muntu bw'okola ekikolwa ekyo, abamu mukola masturbation nga weelooterera. Abamu mugamba oli ayinza okujja nga anoonya eddagala n'ombuuza nti wali okozeeko masturbation, agamba nze omusajja omukulu sikikolangako, naye mpozi nafunako ebirooto. Omulala n'akugamba nti masturbation nagikola nkyali mu secondary, naye kyotamanyi nti okalya eddakaddadda. Bw'onakola masturbation olwaleero tegenda ku affectinga bulamu bwo oba mbeera ze ez'okubeera n'omukyala olunaku lw'okoleddeko olwo lwennyini masturbation. Ojja kwesanga nti abamu obeera wakola masturbation emyaka nga 3 emabega oba 4 oba 7 oba 10 emabega, naye ng'olunaku lwaleero kizze kyaffectinga mpola obulamu bwo nga tokyasobola kubeera na mukyala ddakiika ziwera 2 nga tomanyi lwaki ekizibu ekyo weekiri, kumbe nga kyava kuki ku masturbation gye wakola. Oba abamu obeera awo ng'olowooza ku mukyala wo tobeera naye n'ofuna ebirooto ng'alinga naye, ogenda okuzuukuka nga weemalidde amazzi ag'ekyama, niweesanga nti kigenda kubeera nti kizibikiza emisuwa. Olw'okuba nti buli w'ofulumya amazzi g'obutonde ago nga toli munda mu mukyala, tegafuluma kuggwayo, gasigala mu misuwa. Niweesanga nti omwami ogenda kukendeera amaanyi. Abalala mukola masturbation nga mukozesa withdraw, n'obeera n'omukyala, omukyala toyagala afune lubuto, bw'otuuka ku ntikko, entukko n'ofuluma n'ozimalira ebweru. Eyo naye ebeera masturbation. Abalala niweesanga nti okola masturbation nga oba kitwalise phone sex, bw'obeera n'omwagalwawo ng'akuli wala n'omulowoozaako ng'omukubira akasimu nga mutandika okweweereza amaloboozi g'omukwano nga mweteeka mu mbeera nga bali mu mukwano, ekivaamu ng'omwami otuuka ku ntikko, ekyo nakyo kibeera okoze masturbation. Ate waliwo masturbation era abasinga gye mumanyi ey'okwekubirira obusabbuuni abaami, neweekubirira n'otuuka n'ofulumya amazzi g'obutonde, abasinga kye mumanyi. Abalala n'obeeraawo ng'olaba firimu ez'omukwano naye ng'oli bw'omu booti, bannange n'owulira nti oyingidde mu mbeera ey'okubeera nti weetaaga okubeera ki n'omwagalwawo. Eyo naye ebeera masturbation. So buli muntu bw'akola ekikolwa ekyo ekikuleetera ofulumya amazzi g'obutonde ng'oli bw'omu, n'obeera ne munno naye omwami n'otuuka ku ntikko n'ofuluma n'ozimalira ebweru, eyo ebeera masturbation. Masturbation abaami ebaleetedde okubeera nti munafuwa mu nsonga z'obufumbo, ebamazeemu obwagazi, ebakendeezezza amaanyi. Omwami abeera n'omukyala eddakiika 2 n'ogweri n'owulira nga bikutamye, toyagala na kubeera naye. Ate abalala mukwasa ennaku, obeera n'omukyala eddakiika nga 3 naye ng'owulira okyayagala okweyongerayo, naye omupiira ne gwabika omulundi ogwo ng'oli mu kisaawe wakati. Bannange ekintu ekyo kiswaza nnyo. Abaami ng'oba omanyi tolina maanyi,
amaanyi gakendeera jangu ofune eddagala ly'amaanyi kubanga mbabuulira buli kaseera abakyala tulinga sigiri esigiri bw'ogikuma tekyamukirawo mulimu abaami abamu nga ye afubutukira bufubutukizi mukyala ate ye ng'omukyala kwegamba obwagazi bwe buli wala ng'olina okuteekinga eddakiika nga 3 ng'okyali kumunoonya naye gwe mu ddakiika eza 3 abamu obeera okyalina kunoonya mukyalawo nga amazzi g'obutonde gakuyiseemu dda noweesanga nti embeera eyo omukyala emukola bubi nnyo omukyala kyabadde akusuubiramu si kyogenda okubeera nti akufunamu so abaami abali eyo ng'omanyi nti tolina maanyi kuba omwami bw'oba obadde n'omukyalawo atisiti lutu esooka abeera naye eddakiika 2:25 lutu ey'okubiri obeere naye eddakiika 3 n'essaawa ate ng'oyungirawo naye abaami abasinga munyiiza obeera n'omwami nakugamba soko ompiseko tawero soko ompujje bannange soko ontereko faani kwegamba ye nga bimusobedde nga awulira akooye naye nga te omukyala gwali naye amaze naye eddakiika 3-5 jjukira omukyala eddakiika ezo ye abeera akyamuka bukyamusi kati omukyala kimuwa omukyala akwetamwa atuuka ekiseera omwami bwe yeegomba okubeera ne mukyala we atuuka ekiseera n'agamba gw'ommalira na bumalizi biseera nga takyagala omusembere namusembere olw'okuba nti amanye embeera zo gw'oli kisasi kimu ddakiika 2 ddakiika 3 nga wayabisedde ogudde eri ate mulimu n'abaami abalina ekizibu ng'abeera n'omukyala essaawa nnamba lutu esooka bweti naye nga tatuuse ku ntikko kugamba n'abikoowa n'afuluma n'agenda bugenzi n'agweri nga tafulumiza mazzi ga butonde ekyo nakyo kibi era abaami abalina ekizibu ekyo nammwe mujje mufune eddagala olw'ensonga nti emisuwa giba gyazibikira so omwami bw'oba wakola masturbation jangu ofune full package olw'ensonga full package eyo erimu eddagala erikuyamba okuzza sisitimu y'obujja nobeera nti buli kintu kyonna bw'onaabeera n'omukyala kigenda kuba kitambula bulungi so eddagala liri pure herbal tekuli side effect yonna alyetaaza ogenda mu paaka empya n'olinnya Nateete Wakaliga n'ogamba kondakita n'akugyamu ewakaliga ku petrol station bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira ku nnamba eri ku screen ya TV yo ennamba esooka eri 0705 744 eyo ennamba eri ne ku WhatsApp tulina ne MTN eri 0788 59 59 tulina ne Airtel endala eri 07066555 ezo ennamba zonna nga bwe nzisoma ziri ku screen ya TV yo era lwaki nzibateerawo olw'ensonga nti osobola okuba ku Airtel emu ng'eri bize kyusa okube ku Airtel endala oba kuba ku MTN gw'atasobodde tuuka we tukolera osobola okubeera ng'onkubirako n'okola oda naffe ne tukutuusaako obujjanjabi bwonna nga wobeera obwetaaze wabula tetutembeeya ddagala omala kola oda naffe ate eddagala eryo bwe likutuukako omwana bw'alikuleetera olina okuddamu n'onkubira kuba nze mba nnyina okukulagirira enkozesa y'eddagala eryo so nkugamba nti genda mu paaka empya asobodde okujja we tukolera kuba tuggulawo essaawa emu yennyini ey'okumakya olinnye Nateete Wakaliga ogambe kondakita akuggyemu Wakaliga ku petrol station bw'otuukawo obeere ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya TV yo abaami nga tomala ddakiika ziwera ddakiika 15-2 lutu esooka eri omukyalawo oba eddakiika 3 n'essaawa ate ng'oyungirawo manya nti oli mu buzibu gw'abadde akola masturbation jangu ofune full package eyo erimu eddagala erigenda okuyamba sisitimu y'okudda obujja kubanga wowe obadde okola masturbation ogenda kwesanga nti emisuwa gyazibikira ebinywa byanafuwa kwegamba bw'olaga nti oyagala okubeera n'omukyalawo tokakanyala osigala olebera olinganga nkigereza nnyo ku mupiira oguweddemu omukka nga bwe gubeera naye ng'owulira weegomba okubeera n'omukyalawo abalala appetite eri omukyalawo eggwawo naye ng'omutima omwagala naye ng'omubiri gugaanye neweekaka n'okola otya naye ng'omubiri gugaanye okubeera nekyegwekolerawo so abaami abali eyo ng'olina ekizibu ekyo jangu ofune eddagala lyaffe eriri pure herbal tekuli side effect yonna tulina pakalasiti mulimu abaami abona n'akalambira nagamba nze senga sikolanga ku masturbation n'omulundi n'ogumu naye ennaku zino amaanyi geesala jangu tukuwa eddagala erizibukula emisuwa gyo tukuwe n'eddagala ly'amaanyi obeere ng'otereera bulungi eyo full pack eyo ebeera pakalasiti ero eddagala ddungi nnyo naye gwe abadde akola masturbation totukweka tugambe nti mbadde nkola masturbation tusobole okutabulira ddoozi yennyini ey'omuntu abadde akola masturbation
otwale eddagala eryo likozese obeere ng'olyenyumirizaamu kuba ate bw'onajja n'otugamba tokolanga ku masturbation ng'obadde ogikola kitegeeza ogenda kuba weekotogedde wekka so bw'oba omanyi nti ekizibu kyo tokikweka bw'otuuka gye nti nyinyonnyola bulungi nnyo mbeere nga nkutabulira bulungi eddagala eryo tulina ka emergency kumwe omuntu ng'obadde olinayo kamaki kamangu awo eddakiika 3 mu maaso onywa eddagala eryo liba likuyamba n'otuuka okubeera n'omukyalawo n'ebintu nebiba nga bitambula bulungi ate naawe waguze full package no tekikugana kugula ka emergency oyinza okugamba full package kubanga etwala ennaku nnyingi ng'ogikozesa naye ate ka emergency ko katandikirawo bw'otwala ka full package osobola n'ogamba bampereko ka emergency kwakko olukanywa eddakiika 3 bwe gati omwami oba osaza kiramba so jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo nkugambye tusangibwa wakaliga wokka emabega petrol station ate abaami abalala bwe mukola masturbation ogenda kwesanga nti emisuwa giri giba tegikyasobola kuvibratinga noweobeeraawo nti bw'obeera n'omukyala tokyukako bw'oweegomba okubeera n'omukyala osigala mu sayizi yo teweeyongerako sayizi nga tekyaweerera ddala mu kyo kyeki olina okugulu kutini nnyo bwosanga omwami nga takyaswana kwambaza stocks agenda mu kisaawe stocks nga talona stocks emutuuka olw'ensonga nti sayizi yo tekyaweererako ddala olw'okuba nti tokyasobola kubeera nti ozimbulukuka nga weegombye okubeera n'omukyalawo so emisuwa giri bwe giba nga tekyasobola kuvibratinga ogenda sigalayo nga bwoli nosanga omwami ali myaka 4 naye nga sayizi alina ya mwana wa myaka 14 butuufu nga tana okubeera n'omukyala we mu kitangaala so abaami abalina ekizibu ekyo tulina akazigo kammwe ka mukuza habo jerry kagenda kuba kakuyamba okwongera ku sayizi yo obuwanvu n'obunene mulimu abamu nga sayizi yalibadde nnungi mu buwanvu kyokka ng'ate oli mutono nosanga omulala nga mutono naye nga muwanvu kwegamba byonna tebikola makulu so gwe yeetaaze okwongerako obuwanvu bwokka jangu ofune akazigo ako nawe yeetaaze okwongerako obunene jangu obeere ng'ofuna akazigo ako kubanga akazigo ako kajja kuyamba okweyongerako ebintu byombi obuwanvu n'obunene kamukuza habo jerry akukayamba baami mwabaami abenyuma mu size kwegamba ng'olina akajiiko katono bw'otuuka okutabula mu kikopo obeera obugambuuzi omukyala ne woolifuna omukyala ali mbeerera gwera sitiri osigala olagaya mbulagaya jangu obeere ng'ofuna akazigo ako obeere ng'ofuna sayizi ewera bannanga abakyala baagala sayizi ewera kubanga ne woobeera gwe tosobola kugenda mu katale ne bakutolawo enkota y'ettooke erina omunwa omunene n'olondako enkota y'ettooke erina obunwe obwaswankula so kati naawe omwami bw'obeera ng'olina sayizi eyo entono omukyala wo tagenda kuba nti akuwulira tagenda kufuna newonaba olina amaanyi nga sayizi tewera ebintu tebijja kutambula bulungi buli kaseera gwe engatto gwe buli kaseera ebeera eyambukamu egweri so jangu obeere ng'ofuna akazigo ako obeere ng'oyongera ku sayizi yo obuwanvu n'obunene kali pure habo tekalina side effect yonna ne waba olina amaanyi go naye nga sayizi yetawera tekagenda kuba nti kakyusa amaanyi go ogenda kusigala mu mbeera yo eya bulijjo naye nga sayizi yo yeeyongeddeko bulungi inches 7 omwami omutuufu z'olina okubeera nazo ate obunene diameter ey'ekisaanikira ky'ekidomola ky'omukwano kwobeere nti olina inches 5 oba 6 osobola okukozesa akazigo ako kubanga go weepimirako kasotuka ku inches 7 oba osobola okulekerawo akazigo ate naawe alina inches 1 olina okukozesa akazigo ako paka lwotuuka ku inches 7 so akazigo ako kali pure habo kalungi nnyo tekalina buzibu bwonna mujje mufune akazigo ako mujje mubeere nga muwa abakyala bammwe essanyu kuba abaami abamu oyinza okubeera ng'olina amaanyi naye nga ekizibu ekikubulako ekyo kya sayizi nosanga omulala nga sayizi nnungi ekizibu ekimubulako nga kyamaanyi so ebizibu byonna twabinogera eddagala ate nga eddagala liri pure habo tekuli side effect yonna waliyo n'omulala ye ng'abeera yakyama ekyennaku ng'alina amaanyi sayizi ng'ewera naye ng'atama nga yakyama kwegamba buli wabeera n'omukyala abakyala bamuddukako olw'okuba nti gwe obeera otomera butomezi bisenge obeera omukyala w'omulumya omwami omukyala yalibadde afuna essanyu olaba nti abadde nawe omulundi gumu n'adduka tadda toyombye naye takoze eki naye ng'akubuzaabuza noweebuuza kyewamukola naye nga tokiraba olw'okuba nti bw'abeera naawe tafuna ssanyu alumwa bulumwa
bw'obeera naye gwe mpo kyewali kuteune ekkubo ate okwata kkubo ddala so jangu ofune akaziga ko gwomanyi nti olinamu ka bendi weeweta abamu kwesa obuguyi obubakwata ne bukwetera sayidi emu abalala ne weesanga nti wafuna tayiri naye wakolamu ka bendi jangu obeere ng'ofuna akaziga ako mugolola mulungi nnyo gujja kugolola bulungi obeere ng'oli straight bulungi kuba omwami olina okuba ng'oli straight nga bw'obeera n'omukyalawo kwegamba nga mwenna mufuna bulungi essanyu naye bw'oba omanyi nti ekizibu ekyo okirina jangu obeere nga wejjanjaba eddagala lyaffe nkugambye liri pure herbal tekuli side effect yonna ate tukola delivery kuggwa omuntu ali bize nnyo nga wookolera tolina nnyo budde butuuka we tukolera obanga oli waka omwami akufuga nnyo tosobola kutambula tukubire kweze namba eziri ku screen ya TV yo tubeere nga tukuweereza obujjanjabi bwonna nga wobeera obwetaaze nkugambye okopa bulungi enamba eziri ku screen ya TV yo esooka eri 0705 7 4 47 ate ng'eyo eri ku WhatsApp bw'ayagadde okuweeza message ku WhatsApp osobola okukozesa eyo ennamba oba okuweereza ka audio ko n'omulala alina ya MTN osobola okukozesa 0788 59 59 tulina ne Airtel endala eri 0706 65 55 ennamba zonna zibeerako 24 hours tezivaako tukola buli lunaku okuva olw'Emmande paka olw'Essande tugulawo essaawa emu ey'okumakya paka essaawa zibeera 3 ez'ekiro gwe mwenna eyeetaaza obujjanjabi oba onyuka ssaawa emu ku mulimu bw'oba omanyi nti onajja ssaawa nga 2.3 oba olina otukubira n'otugamba nti mumpeemuko eddakiika nga 3 jja mwankutte naye nzijja tukubira otunnyonnyole tuba tusobola okukulindako nosanga nga tetunnaggalawo so obujjanjabi bwonna tekuli side effect yonna mpozi abakyala abali eyo nga mulina ekizibu ky'okubeera nti amaka ago gayuugayuuga olw'ensonga z'okuba nti omwami wo tokyamuwa ssanyu lya mu kisenge omufumbira bulungi emmere ettooka olifumba bulungi ne liboobera naye bwe bituuka mu kisenge oli zero otya tokyalina bwagazi kubanga ensulo zo zaakalira kwegamba buli wofumba emmere omwami wo emmere ey'omu kisenge omwami omuwa emmere bw'omuwa ekyekiro omwami omuwa emmere nga yasiiridde dda kwegamba omwami wo tokyalina feeling gyali naye ng'ate bambi ku mutima omwetaaga naye ng'abakyala abasinga ekizibu ekyo mukifuna olw'okuba nti mukozesa family planning ne wesanga nti okozesa family planning tegendedde ku mubiri gwo eyali badde akozesa akaweta okozeseza mpiso eyali badde akozesa empiso okozeseza mpeke niwesanga tebigenda kukwatagana musaayi gwo nekikuviiramu okubeera nti ogenda kubula obwagazi ogenda kukala bw'obeera n'omwami wo nga tokyamuwa ssanyu nawe mwennyini essanyu tolina omwami akukaka bukasi kwegamba nga mutuuka n'obbirwaniramu so nga ate omwami ku mutima owulira omwagala naye ng'ensonga omubiri gwo nga tegwetaaga kubeera naye so abakyala abali eyo ng'omanyi nti ensulo zaakalira oba wadde okozesa family planning mulimu n'abakyala abamu nga bali okola masturbation kwegamba nga bw'obeera n'omwami wo tomuwulira ng'ate bweweekozesa masturbation gwe obwomu so jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo n'abakyala tulina full package yammwe full package eyo erimu buli kimu kyonna kyonna ekiyamba omukyala okubeera nti sisitimu ye edda bujja omukyala ng'ensulo zaakalira tolina bwagazi totuuka ku ntikko jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo obeere nga otereza bulungi amaka go mulimu abakyala nga gwe tewatya banku wagezaako ne bigaana payini wafuna y'amaanyi oli mukyala okuliridde emyaka naye nga tewaleetaaza okwongera ku balongo abo tulina eddagala gwe omuntu afuna peni ey'amaanyi oba oli mukyala mukulu gye tukuwa lyosooka otutuulamu erigonza omubiri ogwo kwegamba bw'onaabeera nti okwasaganya abaana abo bajja kuba batambula bulungi nnyo naye oli ayinza okuba nga abakwatako ng'afuna obulumi bw'amaanyi jangu ofune eddagala lyosooka okutuulamu erigonza omubiri ennaku 3 zokka bwe ziti ojja kuba ng'omubiri gwe ogugonze bw'onaatandika okubeera nti abaana abo obakwatako okuvaayo bajja kuba batambula bulungi so eddagala eryo ddungi nnyo nnaku 6 zokka omukyala oba omaze okutyaba olusekese lw'enkululamba kubanga kyemmanyi abaami teri mwami atagala mukyala ate atya banku noba olibeera mulungi otya nga bakuyiwako amazzi nobaganywa naye nga tewatya banku omwami wo bw'anaagenda ebbali agenda kutandika okukuteekako ebyasi omwami wo
kwegamba abakyala mbagamba buli kaseera buli wobeera nga weekozeeko wansi otuukiridde omwami ne waanaatambula n'alagawa tagenda kubeera nti tajja kwerabira era ajja kutuuka eri atambule akomye nagamba naye ate mukyala wange owaka ate bonna yabakira. So kati okwewala ebyo byonna kubanga abakyala abamudda mu kweraguza nti omwami ayenda omwami akola ki naye nga tomanyi nawe kizibu ki kikuliko. Ekisooka emmere omuwannuma tolina bwagazi gyali oli mugazi bananga abakyala muyiga okwekolako saavisi ojja kwesanga nti wazaala ne babeera nga bakuwadde wuzi n'obeera nti ozigayaliridde wuzi ne zita kwegamba n'oluuzinga lastika. So jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo erikufunzaako obeere ng'obeera n'omwami wo kweganga omiima ng'okwata bulungi omwami wo ng'omwefunza naye omwami abaami bamwe abasinga se balina busayizi obutono bw'anaatuuka kuggwa ekyangaala ajja kubeera nga awuga mbuuzi mulimu omwami yangamba Ssenga ntaasa mukyala wange mwagala nnyo naye bwembeera naye oyinza okugamba nti tulera yeeyitayo bannange naffe ekitiibwa neŋŋamba Mukama Katonda wakyaliyo abakyala abafaanana bwe batyo. So nga kizibu omukyala bambi kyatamanyi baali bamuwa wuzi yazaala nga mwana muto n'atafaayo kulabirira wuzi ezo wuzi ne zita n'asigala ng'alagaya. So eddagala eryo bw'olikozesa erifunze zibeera ennaku 3 zokka n'obeera ng'ozzeewo bulungi nnyo. Ate nammwe abakyala abali eyo ng'obwagazi temuli oba ensulo zaakalira tokyatuuka ku ntikko jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo buli kintu kibeere nga kitambula bulungi. Eddagala eriyamba abakyala ng'okuzeemu oba oli muwala muto ogenda kutandika kukyalira nsiko ddagala weeruli ddungi nnyo teriruma terizimbye ate teribalagala olw'ensonga nti tuba tukuwadde eddagala ly'osooka okutuulamu erigonza omubiri guli n'obeera nti bw'obeera n'omwami wo buli kintu kiba bw'otuuka okukwasaganya abaana abo ababiri obbajjayo baba batambula bulungi nga gy'obatwala gye bakola ki gye balaga ennaku 6 zokka oba omaze okutyaba olusekese lw'enkululamba. Abakyala mwenna mujje mwejjanjabe mujje mwetereeze mwekolako saavisi. Eddogo erisooka eri omwami wo liri kuggwe wansi kubeera nti weekolako. Tulina n'akazigo akayamba ku bakyala nga wali etaaze okugejjamu oli mutono nnyo olina amagumba mu kifuba kwegamba obutama bwonna buguddeyo wakogga oba walwalako n'okogga n'okendeera ne batandika n'okukusongamu emimwa jangu ofune akazigo akakuyamba okuba nti weeyongerako ku sayiziyo oba oli mukyalo oyagala kukola ntumbwe oyagala kukola kabina oyagala kukola ku hipsi oba oyagala kubikka amagumba mu kifuba jangu obeere ng'ofuna akazigo ako kamukuza extra ako kayitibwa mukuza extra kakuyamba okubeera nti kakusitula omubiri gwo n'obeera nti guzimbulukuka. Ate abakyala abali eyo nga wayagadde oba okugejja wenna tulina eddagala lyetukuwa kuba mulimu abakyala abamu ng'oli mutini naye nga waleetaaze wenna ozimbemuko weeyongereko obunene tukuwa akazigo eddagala liba lyakunywa erikuyamba okubeera nti likusitula omubiri gwonna n'obeera ng'ogejjamu. Mulimu oli najja nakugamba Ssenga ndi bubi mu myezi 2 mu maaso omukolo gwange gugenda kutuuka naye laba sayizi amagumba gali gansitamye mu kifuba jangu tukuwa eddagala. Bw'oba oyagala gejjako bitundu bumu ojja kukozesa eddagala ly'okwesiiga. Bonna abo oyagala kugejja wenna ojja kuba okozesa eddagala ly'okunywa. Ate tulina n'erisiriiminga omubiri kuba mulimu oli bannaye ng'ali ng'omubiri gwamwewaggulako ali mu kiro 130 ali mu kiro 1,900 naye ng'oli mukazi imagine omukazi okubeera ng'ozitowa kiro ezo kobeera omwami eyo weight teba nnomo. So tulina eddagala likuyamba okwesiriimingako n'obeera nti obeera mu sayizi ennungi. Mwe abaami abalina embuto ennene ng'olubuto lwakwewaggulako totuto ate abaami luwoogejja olubuto manya ne mutaka lumusika akendeera eyalibadde ne mutakawo ng'awera ojja kwesanga nti mutaka takyawera eyalibadde n'amaanyi ng'oba obeera n'omukyalawo owubayo luutuze 3 owuba luutu emu n'otuyana n'ogweri. So jangu ofune eddagala erikuyamba okusala ku mubiri ogwo obeere nga olabika bulungi. Nammwe abakyala ng'olubuto wazaala ne lulemerayo gye kwegamba omwana gye yaluleeguulira lwagaanirayo abalala babasala nolukulemu okusiba mu ntandikwa nga wakazaala ne lusigala nga lunene jangu tukuwa eddagala erisiriiminga olubuto olwo oba erikusiriiminga wenna kuba mulimu abantu abamu ye nga ayagala kubeera nga mutono naye nga owulira sayizi gy'oliko toweefiiringa nayo jangu tukuwa eddagala ly'okuyamba okubeera nti weesiriiminga obeere ng'olabika bulungi kubanga
ate bw'obeera omutini nnyo oba bw'obeera omunene nnyo n'engoye z'oyambala ziba tezikunyumira. Aliwo omukyala eyanyumiza n'agamba Ssenga omubiri gunsuseeko olubuto lukoma eri ntinkuulako esinga 3 ez'engoye naye nga sirabamu lugoye lwe nnyambala olw'okuba nti olubuto buli olugoye lwateeka ku mubiri alaba ng'olubuto lumususeeko. So jangu obeere ng'ofuna eddagala obeere ng'osiriminga ku mubiri ogwo buli kintu kibeere nga kitambula bulungi. Kopa ennamba eziri ku screen ya TV yo beera ng'onkubirako. Tuggulawo essaawa emu yennyini ey'okumakya paka essaawa 2 ez'ekiro ate nga tukola okuva olw'Emmande paka olw'Essande. Tusangibwa Wakaliga wokka emabega petrol station. Oba ogenda mu paaka empya n'olinnya Nateete Wakaliga n'ogamba kondakita n'akugyamu eWakaliga ku petrol station. Bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya TV yo. Beera ng'ozikubako essaawa ya leero olw'ensonga nti Ssenga essimu bali mu kuzirisiivinga. Ate nange bwe nva wano mbeera ntandika okukwata amasimu gammwe paka obudde gye bukeerera mbeera ndi ku risiivinga amasimu gammwe. N'ennaku zonna tubeerawo nga tujjanjaba tiwali lunaku lwe tutakuze. Gwe aba yeetaaze delivery nga tosobola tuuka we tukolera osobola okunkubirako kwezi ennamba eziri ku screen ya TV yo ne tubeera nga tukutuusaako obujjanjabi bwonna bw'obeera oli. Eddagala lyaffe Nagambye lya habo terina side effect yonna. Beera nga otukubirako obeere ng'ofuna obujjanjabi. Mpozi mulimu abantu abamu ng'oyinza osanga programu ng'eggwako oyinza okugenda bugenzi ku YouTube n'oteekayo Ssenga Nalubowa ogenda kuba olaba programu gye ziri nga ziri live oyongere okubeera ng'ozinnyonnyoka kubanga zonna nga bwe nzija nzikola programu gye ziri. Mpozi nammwe abali eyo ng'okuzaala kuganya oba oli mukyala oba oli mwami naye ng'onoonyeza omwana abuze. Omukyala wazaalako omwana omu n'ogenda ku family planning n'ekusiba. Toddangayo kuzaala mwana wa kulala naye nga waleetaaze okwongera okuddamu okuzaala ne wobeera nga tozaalangako jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo. Nammwe abaami osobola okubeera n'omukyala n'obeera naye emyaka 3 nga tafuna lubuto naye omukyala ne yeekyanga n'anoba bw'agenda ebbali oluba otuuka ebbali ng'afuna olubuto. Manya nti ekizibu kiri ku ggwe omwami enkwaso zo ziba nnafu. Jangu tukuwa eddagala eryongera ku nkwaso zo. Ate naawe omukyala osobola okubeera maka g'omwami emyaka nga 5 nga tofuna lubuto naye ng'omwami buli wagendako ebbali buli mukyala gwe yeebaka naye ng'omukyala afuna olubuto. Jangu tukuwa eddagala erizibukula mu nseke tukuwa eddagala erisembeza amagi ojja kubeera ng'osobola okuzaala kubanga abamu mulemerera okuzaala olwokuba bakozesako family planning n'ekusiba. Abalala amagi gali wala tokozesanga ku family planning amagi gaagana okukula galiko olususu kwegamba ngambe galiko olububi oba nduyite nti akaziiza kwegamba gali wala. Jangu tukuwa eddagala erisembeza amagi ojja kuba ng'osobola okubeera nti ozaala. Tulina eddagala lya kandida side zombi abaami n'abakyala. Bw'obeera nti omwami olina kandida kuba abaami abamu mufuna n'obulutututtu ku magulu ku musajjawo n'okuba obututu n'obeera nga bukusiiwa n'obunyiga nga buvaamu amazzi oyo abeera kandida. Ate mmwe abakyala kandida abaleetera okubeera nti obundula amazzi amacyafu nga gawunya gakutuse galinga amata agafudde ne weesanga nti akukaziza akumazeemu obwagazi kwegamba akulemeseza n'okuzaala kubanga abamulemerera okuzaala lwa infection eya kandida. Jjukira amazzi ago amakyafu gatula ku mwagwa n'abaana n'olemerera okubeera nti enkwaso z'omwami zijja kuyitawo okugenda okutonda omwana. So bwe mubanga mwagalana mwami n'omukyala jangu mubeere nga mwenna mwejjanjaba mwenna mba mulina okwejjanjaba endwadde ya kandida kubanga omukyala bw'onejjanjaba wekka ate n'odde n'osinkana omwami wo kitegeeza omwami ajja kuddamu akusiiga akawuka ka kandida. Oba omwami bw'anajjanjaba yekka n'addamu n'asinkana omukyala we kitegeeza naye ajja kusiiga mukyala we akawuka ka kandida. So jangu obeere ng'okola ki ng'ofuna eddagala eryo mubeere nga mwejjanjaba ng'abaagalana ku ndwadde eya kandida muba mulina kweturitinga mwembi. Tulina eddagala lya kabootongo omuntu ng'olina ekizibu kya kabootongo abamu abaleetera okuwunya akamwa obunya olusu bannange ne bw'onaaba nga olusu terukuggwako jangu ofuna eddagala eryo obeera ng'otereera bulungi kuba mulimu abantu abamu gwe nga bw'oyita mu kkubo nga wayiseemu omuntu amanya nti gundi eyayiseewo olw'olusu olubiiro nga baalukwata bakukwata olw'olusu. Jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo obeere nga weevumula kabootongo. Abalala abasusumbula engalo abasusumbula mu bigere jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo. So eddagala lyaffe lyonna liri pure herbal tekuli side effect yonna. Tulina eddagala ly'emikisa omukyala oli eyo toweebwa
toganja wali omwami wali taza kabba mutima oba omukyala we taza kabba mutima omwami tafulaba wa kubadala jango bere ngofuna eddagala eryo tulina omuza bagenda ng'olina omwagalwawo bannange yeekyanga bana ekikwasa ennaku nosanga nti omwagalwawo yagenda ebweru okukuba ekiwe wamusondera ne ku ssente n'agenda naye bwe yatuuka eyo takyayagala na kumanya bikufaako ekyennaku nga ne ssente ezirabirira abaana be yakulekera aziweereza mu barelativu be bakugabirako ku ssente ezo naye nga wateekamu ne ssente omwami agenda anoonye ssente mulabike nga mulayika bulungi naye bwe yatuuka eyo n'akwerabira jangu ofune eddagala tubeere nga tukutereereza omwami wabula eddagala lyaffe si lyakweraguza tetugenda kugamba nti genda mu masabo okole bwoti oba genda onaabe olami kole bwoti no eddagala lyaffe lya just liri mu powder form ogenda kuteeka mu mazzi onaabeko obeere ng'otangaza emikisa gyo omukyalo oliwo okuweebwa n'obeera olina omwami alina okuwa oba omuntu yenna obeere tulina abantu mikwano gyaffe abamu nga ova mu famire engagga naye nga tebakuwa wadde wamu 10 nga ne bwoddayo n'osaba tebakuwa naye nosanga omuntu ow'omukisa nga yafumbirwa naye nga ne ssente ezibalabirira addayo n'agamba muzeeyi we nti dadi tetulina kino dadi n'akwata nga yalabirira ne famire omukyala gye yafumbirwa so jangu obeere ng'ofuna otangaza emikisa gye bannanga omuntu ow'omukisa teryamusinga ate omukisa gutomera yeetegese so mubeere nga mujja mufuna ku ddagala eyeetaaza okunaaba ku kyogo eky'omukisa okweyambulula ebisiraani okweganga byonna weebiri ate nga tulina ne department ekola ku nsonga z'ensusu oba oli mwami oba oli mukyala omukyala ng'oyagala kulabikako bulungi nga bw'olaba nze Ssenga Nalubowa jangu tubeere nga tukutabulira ekizigo ekyo obeere ng'olabika bulungi abakyala mwesiiga ebizigo ne bibaleeta namakula aba ne weeyerusa n'osigala nga oyeruseeko bitundu kwegamba nga bw'oyerukako efeesi eno wansi osigadde oli muddugavu jangu tubeere nga tukuwa ekizigo ekibalansinga sikini yo oba olina mugaba oba olina oluwumu oba olina olusolo nammwe abawunya olusu mulimu abakyala abamu omwami yaŋŋamba Ssenga kwolimponyeza omukyala wange olusu kubanga ye omwami amanyi okukomba ebbakuli y'omukyala naye ng'ekyamulemesa lusu banange ng'olina olusoolo olukuvaamu wansi jangu tukuwa eddagala obeere ng'owona olusoolo mujje mwejjanjabe tusangibwa Wakaliga essaawa ya leero kati ndi mu kusiibula mwenna abeetaaza obujjanjabi osobola okuyita ku 0705 74 47 ate ng'eyo eri ku WhatsApp tulina ne MTN eri 0788 59 58 tulina ne Airtel eri 0706 65 ezo zonna namba zange ziri ku screen ya TV yo beera ng'ozikopa beera ng'onkubirako kuba bwenva wano ntandika ku receiving amasimu gammwe ate nga tugulawo essaawa emu ey'okumakya nawe asanze puroguramu ng'eggwa genda ku YouTube teekayo Ssenga Nalubowa ogenda kuba osanga puroguramu zonna mwenna mikwano gyange abali e London banange mbaagala nnyo mwebale kunjagala abantu b'e London munjagalira ddala ate nange mbaagala nnyo mwenna abali a Dubai abali Abu Dhabi abali London yonna kwegamba mu nsi yonna abali e Rwanda abali e Juba mwenna nga puroguramu gisanga ku YouTube bannange munjagala nnyo mwebale kunjagala namwenna abali wano mu Uganda mu Kampala n'emiriraano Masaka Buddu eyo gye nsibuka bannange mwebale nnyo puroguramu ya Ssenga nawe bw'etuukako kwegamba mwenna mutumbula ekyalo kyonna nekimanya nti Ssenga Nalubowa atuuse so mbeebaza nammwe mwenna abasobola okujja okubeera nti mwejjanjaba mwebale kubeera nga mwejjanjaba nsigadde nze Ssenga Nalubowa owa Nalubowa Herbal Research Clinic kati ntandika kukwata amasimu gammwe mbeere nga munkubira musule bulungi mweraba ate mukeere ku makya mujje mwejjanjaba ennaku zonna tukola ne delivery musule bulungi mweraba